The Business Mind ku Extra Digest mugoba nsonga ekutuusibwako Gandhi Hardware Store abakutuusiza matiribona w'ennyumba Finishing Hardware Accessories. Gandhi Hardware Store basangibwa Ntinda ku kizimbe kya Reed Complex edduka A19 ground floor. Gwayagala okunyiriza ennyumba yo kuba ku noti 7 noti 8 mwenda noti 3 nya 28 ne noti 784 mwenda noti 3 nya 28. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga amanya nedobozi nze Ibrahim Mukasa mbanirizaako abakategatako akadde kano on this beautiful Sunday. Chris nkwanirizaako ku mukutu Extra Digest mugoba nsonga. Nange sebo njagala okukulisaayo mu lugendo lwe mwabaddemu okulikirayo ddala. Amina. Twebaza alle yabasobozesezza ate yaggulawo omukisa gwa diet oba oliawo ekintu ekyatandika ekyokusaagasaaga kifuuse ensonga. Tukubiriza nnyo abantu naddala abalaba show eno ate abenywereza ku diet nti bintu bingi nnyo mubulamu byosobola okukola mu maaso g'abalala nga birabika ng'ebyekisaazi naye ate nga mu maaso g'olyo eyatutonda alaba nti abaana be olina omulimu gw'obakolera. Omuntu alaba shows zino nga tuvudde eri mu kumusanyusa n'okumuleetera serebuwe n'okumukolera biki zonna sho ne tuzimuwa ku Sande ne tumufundikira nga tumuwadde ekigambo ekikwatagana n'ebyensuubulagana. Munnange omutonzi omulimu ogwo agusasulidde ddala ate nno mu bunene omuntu bw'otasobola kukkiriza. So njagala okwebaza abakulu ababateekamu ssente bakola omulimu gwa ttendo, mwebale nnyo mwebalire ddala. Naalisanyuse nnyo okulaba ttiimu ku mulundi oguddako nga yonna esituse bweti mwenna ne mwolekera. So njagala okwebaza okwolekerawa gye mwabadde ssebo tekijja kusoboka. Okiganye okujjako nga basiramuse abamu kozi oyinako abatali basiraamu. Mbadde ntegeeza abo abasiraamu anti kati ffe ttiimu yaffe kuliko abasiraamu 2 n'abatali basiraamu 3. Kiifi Daniel Mugoya ne Tone Senabuli. Kati abo era mu lugendo lwe Israel twagenda Daniel Mugoya yagenda because musajja mu Protestant. Mu Protestant? Mu Anglican. But then manyi nti what are you is protesting about what? Kati awo yensobi gy'oli mu kukola. Protestant is a religion, my friend. I'm not saying it is not. So buzaje. Mbadde nebuuza nti what is he protesting against? He is a Protestant. Okay. Nja kwongera okukisomako nkitegeere bulungi. So ne tugenda twebaza Katonda. Twebaza Allah nti twatambudde bulungi, twatuuka bulungi, twatambula bulungi ne tutuuka bulungi, twakomyewo bulungi. Njagala kwebaza ekitongole ne company oba organization emanyiddwa nga Weli Travel. Weli Travel etwala abantu kukola hijja na umra. Abaana, abavubuka n'abakadde. Tesosola mu langi, tesosola mu myaka, tesosola mu region ya Uganda gy'ova. Bagise Weli Travel. So ayagala okukola umra buli mwezi babeerawo ne package ya umra. Then ne hijja nayo ebeerawo. So ne bakutwala babayise ba Weli banoonyeeko ku Facebook Weli Travel as in WELI then travel. That is ku social media. Handle yabwe yeyo at Weli Travel everywhere. Kakati Instagram, Twitter, Facebook. Abantu abali babiyita nti bino bya lubalaato. Tibitandika butandisi simanyi sawa yonna bijja kkalira. Kakati mbadde njala kugumya omanyi abantu bano nabagamba. Omulimu gwaffe ogusinga obukulu ate ogukyasinza okubeera omunene gwe tugenda omalirako nnyo ebiseera gwa ku disappointing abantu. Disappointment naddala atubeetingako nti teri win zizo toziteekayo bagenda zirya. No, si bagenda zirya kankuterezeemu baliiridde bangi sente zaabwe
abazze basiba aba betting against waliwo abasiba waliwo nakunyumiza story of course wano nti ebintu ebyo biwanvu lwaki okola show ya 1 hour and above tebajja biraba oyo sente ze bazirya YouTube tejja kuweza mwaka gumwe 23 mu Uganda oyo bazirya dda ate no show ya business mind bajja gikola baagala tebaagala banji nnyo bagerese eyo sente bazirya dda we are team of course advantages zokola nga team nyingi nnyo over the disadvantages kati awo nyine Ibra soko osimbe wakati njala kuyamba omanya abantu bakulaba mu kamera ne batamanya nti otambula ne team naye njala kuyamba abantu bakoppe bave ku bigambo bye bawulira bye twogera ne bakoppe mu kusomesa kwange kwembadde nzijampa abantu nabagamba ng'ekintu kimu buli lwoba ng'oli mu partnership ne banno noonya abantu be mutayina ndowooza y'emu nze buli lwembeera n'abantu bano tuwakana bawakana okuva lwembalabye ne bawakana paka lwe baddayo naye ate ne basigala nga bamukwano ngera tutambuze emirimu ngate mutambuze emirimu so kyentera ogamba abantu bange bano nga mbasomesa partnership for any partnership to stand the test of time oteeka okupiikinga omuntu nga temufaanaganya mbeera bw'oba mudigize ng'oli mukyakaze oli nga omulala ng'ayingira nga nkoko omulala 12 ng'ali waka kati ayidda buti oba sennabuli ayinza oweza saa 2 ebweru by the way sennabuli tagenda mu ndongo it is on record tagenda mu ndongo kakati oli ayinza okujja neyeebuuza lwaki Ibra yayagala akole ne sennabulya ate nga ye Ibra olumu yeefulumiramuko n'agenda n'aweereza n'abantu saawa 5 era ku tiimu yaffe kuliko abatanywa ne kubaako n'abanywa namba omwenge ku tiimu kuliko abanywa n'abatanywa badde omumanyi ogamba juice oyo juice buli omu amunywa ku tiimu yaffe kati lwaki otunudde lwaki oyogera otunulira papadani eyo gwotunuddeyo so kuliko like tuyinako omulokole tubaako n'omukatuliki tubaako n'omwanglikani ne tubaako n'abasiraamu kati mwabagala okola fenna tuli mixed up mwabagala okola YouTube channel mukoppa kuba kati gwoli eyo n'ekichannel kyo kikutuddemu owoza kimu nze bwembeera n'omuntu nga takkiriziganya nange sijja kukola naye ono baali nabo tebakkiriziganya buli lunaku lwemba nabo naye bali bati so okimanyi nti nali nsomesa abantu bano partnership nga mbagamba if you're picking a partner look closely ku muntu gw'otakwataganya naye embeera that is a perfect match naye mu bino wammanga nga si byotunuulidde si nti ono aloganze siroga tukwatagane amazambi gaveeko sigendiko ndi mu mbeera ez'ekintu eza bulijjo nga bw'ogamba ky'omuntu okugenda out si kive naye ate mulimu kubanga n'agenze eka ayonoonerayo bangi nnyo abantu Ibra bakola ebintu mu nzikiza bangi nnyo nabagamba wano abantu tebalina private life ne bagana byokolera mu nzikiza kamera n'ebissa mu bantu wano toyoya oyinza gwe obutadda mu kamera so abantu baffe bano nga bapiikinga business partnerships kino njagala mukiyigireko era mukimanye nti Ibra bwe mulaba mu kamera he has a team behind taraninga bintu yekka tasetinga kamera tagenda zikwata tagenda kuogera tagenda kunoonya abantu bakona kwegamba it's a team it is a combination of omusajja agiyita mastermind group great minds big minds naye kakati gwe opiikinza abantu bwe mufaanaganye endowooza bw'obasanga nga bonna baggulu baba baggulu batambula babiri ne bali erinda zirimu abantu babiri oyo is not a perfect business partner ate era still of course advantages z'okukola omuze zino esookera ddala loosi ogigabana bw'omu n'amagoba ogalya bw'omu naye go gaweera ddi era okola ku mirimu ze advantages z'ekola obw'omu era kampani bwegwa teraalira tebaayo na bwekwata egenda lumu ekirala gwe natural gwe ng'omuntu araninga ekintu bw'oba bw'omu ng'olina ekisiraani kikoma ku ggwe era kampani etomera olw'ekisiraani kyo naye muba abangi nga mulimu ow'ekisiraani oba babiri
mwaba abatalina bisiraani mumwabuzobinga n'ababuliramu n'ekisiraani kye nemukikwede kino kitambula naye oli waba wa kisiraani ng'ali bwomu kifasekaki awaayi baana babagagga abo bino byawulira ng'engero poem abimanyi so nti advantages z'okukola abangi one omuzungu yes alina tekinologi asobola okugamba nti andeesa akuuma teekako essimu we recording but toba na sense of direction my friend buli omubeera abangi onaagamba nti bw'oba oweereza totakula matu tokwata mu nnyindo kola bwoti naye kati wano obeera obwomu obeera ovuga wekka fayiru oshegeera so I encourage people teamwork Yibra kono mumukope nnyo omanyi Yibra abantu abalaba successes zammwe abamu balowooza nti muli kyaliyo n'abakuyita ow'omukisa yes guyinza obbaamu but hard work yo mugiwaako di credit njagala nnyo okubuuza abantu credit muzigaba ne muzigabira laaka ne muzigabira simanyi oyo omwana yafuna omukisa n'abanga mu kiseera we yajjira mawulire tewaliwo basomye hard work yo mugiwa di credit nti omuntu atudde wansi n'anoonya banne ne beekwata ne bafuna obumulumulu here and there naye ne batuula wansi ne babusootinga ne bakola ate mwe naddala abakkiriza abali kuno babalaze ebyokulabirako bingi nnyo n'ebitabo ebitukuvu mu ebiri omusajja bw'abanga yajja bw'omu n'anoonya abamugoberera 10 oba 12 abeere nabo gwe kikoze obw'omu kiki kituufu ekyo owoza kimu nze ati amagoba kakati bw'oba oyiseemu ate kakati ng'olina omuntu bw'ogabanako success ne bannoobaaki ovaako ki tewali so mu partnership zonna ze mugenda okukola learn how to assemble a winning team ekyokubiri muve mu kwekwasa obusongasonga obwo simanyi nze njagala omuntu nga is supportive you don't need them to be supportive to you no abantu abamu ajja kukaliramu Idris akugambe kino twetaaga okukola tali mu kusupportinga byoyagala naye ayina he has that ability to see nti wano tusobola okuyitawo naye gwe onoonya banno bwe mukkiriziganya n'omuga tuwete wano tuwete wadde akalaba kateebe yes man abo we don't need psychophants we tubeera to building a team we need abantu gwosobola okugamba ekintu naga nedda tekijja kukola n'ombuuza ekinaakola kyeki ate ekintu ekirala of course lwaki abantu baagala okukola obwomu because they want to be the bosses however the issue is not being the boss the issue is how much do you earn how do you spend it how does it benefit those in your circle ekyokuba boss si kikulu ekikulu ofuna ki oshegeera nti olwaleero luno osobola nti yes I run the YouTube boom which is very good by the end of the day naye what is your impact to society via that YouTube you run alone what is your impact what does your YouTube how does your YouTube impact society your community njagala webuze ko Ibra ekintu kino abantu bosanze nga bemulugunya babbosi babwe nga babayisa bubi baba baagala okugenda kola business ezaabwe nabo basobola okuyisa bannaabwe obubi nga bali bwe babayisa tebalina kigendererwa kigenda kwetongola kukola ssente ne bagenda nange at least nveeko ewange essaawa 4 so anti omuntu waffe ono gwe babadde bakozesa nga bamuyisa bamucunya oba bamutuma emirimu ye gyalowooza nti babadde bamukakamikake naye abeera anoonya opportunity anoonya gw'anaasibira mu bbwa naye amukola bye baamukola abeera tagenze na kiruubirirwa kyakutumbula byanfu okay the intention is okay naye enkola ye y'ebintu egenda kubeerera ddala nga ya mukamaawe tegenda kyuka ekijjo kyuka byebigambo n'ebikolwa bigenda sigala nga byebiki byebimu so mbakubiriza mukoppe abaami bano bemulaba mu kamera it's not what you see actually here but it's what they do nabagamba nnyo ne bwaba musumba ne bwabeera yenna akusumba mu byenzikiriza kola byakola tokola byayogera kubanga abantu tebakola bye boogera abantu boogera ne bakola b kola omusumba waliwo oyo nawuliraga nti ebizibu byo mabanja go gonna Katonda agamanyi naye ate amabanja ga chacha mugasonda mulaba naye gatuukako gaga gali personal agago agamba gawanikira omukama gonna agamanyi
naye ati strategy yali badde akuwadde ye gyakozesa nti nze bwe mba nnyina ebbanja nga lindi bubi bansalako DSTV egenda twesonda the power of collective energies nti Ibra bwaleeta Lukwago n'aleeta Chris n'aleeta Mugoya n'aleeta omutwalo tuba tufunye emitwalo emeka ena naye ate gwe bw'onaabeera n'ebbanja bagenda kugamba ebbanja lisingire omutonzi wo kyova ebintu byabwe babitwala bakola kye babagambe tebakola bali kye bakola mukoppe nnyo enkola z'abantu abo. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli Ibra K Mukasage manya gange tuli ne Chris Lule. It's a Sunday of course tutunulira business mind tuli powered by Gandhi hardware store abasangibwa entindaawo ku Reed complex balese kalonda yenna akuyamba mu bizimbisibwa babayise ba Gandhi hardware store bekwate oba bakubire ku namba z'essimu ezo buli kimu kitambule bulungi nnyo. So to sum it up abantu mbasaba era mbakubira omulanga tubeere ffenna tutambulire wamu mukole ebibiina oshegeera. That's why you see nti yes tusobola okusaalira ewaka oba obwomu naye ate kiba kyamaanyi nnyo nga ffenna tukutte swala ne tugikolera wamu tusalira wamu n'abakatuliki osobola okusinziira wosinziira but kikulu nnyo okugenda mu mmisa oshegeera okwetaba mu kitambiro kya mmisa mwenna nga abantu okitegeera. So yembeera eyo okutwaliza wamu but naabo abakola omu nammwe musigale nga mukola omu bwe mubanga mulaba kikola amakulu. Okukola obwomu tekirina advantage yonna tekirina. Ani nakunyonyodde nazikubuulidde kampani egwa lumu tewaba gwekwasa amagoba ogalya bwomu ne rosi ogitoba bwomu bw'oba n'ekisiraani kyo kizingira mu kampani n'egwa lumu kubanga kiba mu ggwe oshegeera. Naye omanyi lwaki baagala okukola bokka? Ensonga esooka abaagala okukola bokka balina empisa embi. Balyaza amaanya tebasasula really tebazayo sente mu budde kyekibakozesa bokka. Ensonga ey'okubiri kwagala kufuna nnyingi ng'ate bo bokka be bazirina teri ndala ate tebakulaakulana. Okay ngenda kuwa ekyokulabirako baseba ne banyaba batulaba kino kankiise mu kamera sikiinaako buzibu ffe trip ze tugendako omuntu bwajja mugamba nkola n'abantu tukola 5 ne mugamba naye ekitone nnyo bw'oba oli bulungi osooka kutuwa air ticket 5 ne visa 5 naye bw'oba toli bulungi the minimum is 2 one camera person and one host oshegeera nti gwali eyo ng'okola bw'omu oyinza okulowooza gwe bajja kutwalanga butwazi oba ojja kubifuna nedda era obasanga nga waali January to December naye nga mmwe abangi trip ziyiika olw'ekisa kya Katonda oshegeera. That's why you see family erimu abantu abasukka mu 1 2 3 4 5 kizibu okusula enjala than gwasula obwomu emikisa 9 ku buli 100 tosanye na kulya so emmere eba yaki yembeera eyo okutwaliza awamu katubaleke as of now neda kibadde kyakuyiga because at the end of the day bino bintu byetutambuliramu n'ekirala omuntu asobola okugamba nze nakola n'abantu saafuna wayina empisa embi owaaye eyo nga tuvuddeyo tukirira ate gwe tojja kuba wodduke nze wenzira buli muntu ajja nagamba nayina abantu banziba sooka omugambe nga tonnabakumbulira byabalala mbuulira ebibyo gwe ensobi ezizo zaaliwa kuba tuli malayika wava mu ggulu andi yayinza okugamba ndize Katonda yansaasi oyo banziba yemu nali nkola n'abasajja ne banziba oyo ennyini yemubbi yayagala kitula zonna ne bamulabuukira ne baga tojja zitwala ne bamuwanula nga tannagendayo banziba yemubbi ennyini era nze emboozi ezo nze gulaba wano nali nkola n'abasajja abo boolaba nsooka kukubuuza nga sinnawulira by'abasajja gwe bwe weetunuddemu ensobi ezizo ziriwa yepula kintu kibi nnyo mu bulamu omuntu obutatula wansi ne yeenoonyaako bibi bye
gwe kati obunafu bw'obumanyi buliriddawa nze bwombuuza obwange mbumanyi naye waliwo omuntu ku nsi kuno atalina bunafu katonda teyakikola atalina bunafu tetubeera naye oyo manyi yali yafa Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange njala kubaza bannayuganda abawangalira emitala wa mayanja abanoonya Chris n'aba abali mu WhatsApp group ya Logical ku kisaawe kya Saudi Arabia airport ya Saudi Arabia waliwo bannayuganda bali basatu basubscribinga nawe kuliko omwana w'obuwala nerabidde erinnya lye I think so. Atula ku scan ku computer scanning. Kwa atulo ko ya running yoyo nkutumidde nnyo my beautiful sister nsaba Allah akuteremu obwangu. Namulaba nga tuvaayo. Namulabye nga tuvaayo ate mu kugenda because flight yali yakiro era nasanga omuvubuka naye subscribing to you. Erinnya ndyerabidde. Era naye ali awo kisoboka taata. Oloza nsinkana ndo amekolo na ku Chris. Nzona nerabira be nasoba nabo. Abamu mbalaba nenekweka mu motoka bwente. Abagala baba ogala bocha. I don't know. So abaana abo bulenzi mbatumidde. Then Madina era nasangayo omuntu subscribing nawe. Then Ejidda era naye eriyo omuntu subscribing nawe. Then to those abantu nga kati to those bestamenye nga sabala batemwandaba naye nga muri mu Saudi Arabia. Saba Allah abagazize enfuna yammwe. Ate abawe baraka. Ibrahim wenyine wobadde oli mu kkubako. Nabagamba abantu bangabo. Buli lunaku olukya ku nsinga bw'omuntu bw'akikola n'aganye n'okulabayo comedy skit oba ndabeyo oluyimba. Bwe baba bakitwala nti buli lunaku balina okuyigayo ekintu ekipya. Si group nyingi nnyo eyange tesoboka. Eyange muliro. Era abantu iyo group yeno Kalifa gye yayimbako gulinga mboko fire. Gulinga mboko fire. Ojukira mateeka ge twabaganga nakabasisinkana ate nalinga vudde konze oyongerako bwongezi tutolako era n'abali eno bakimanya abamu bagidduka namu oli yagamba nze awatali omanya abantu bakola omukwano n'ekasasiro kati omuntu bw'atasharinga bintu bya bugwagwa olunaku teruziba nkusaba kulw'okusaba kw'abangi okaddemu omulundi ogwo abantu bakola omukwano n'ekasasiro ekivuunulwa kitya nti bamanyira okubeera n'awali ebintu ebyonoonese kati omuntu bw'atasharinga kintu kya bugwagwa tabeerawo asobola lunaku teruggwako era oli abeera mu gurupu nga talabyeyoko kintu kye musharinze oba kyesitaza oli bamukoonya amagulu bagamenyeemenye kati ekintu bwe kyo bwote mukiweereza mu gurupu oli tafuna mirembe era abeerawo ng'agamba nze gurupu gye ndimu balinga bansaba gurupu tukkiriza ati sharinga kati nga kye banoonya kwe kukwata kasasiro yenna gye baba bamulonze eyo ne banaayiza bamuleete basuule nabagamba eno gurupu mujja jjuwulira tebateeka mu video bwesekaseka tebateeka mu bukomedi nze nina gurupu gye ngenda okuvaamu wiiki eno etandika eno lwa bintu ebyo muntu akopololera ebitabagasa n'abisuulamu nze bw'oba mpeereza video making sure ng'ogiteeka ku simu yange sooka ogiraba enfunda ezisoba 10 n'ezi mingi nnyo mingi nnyo bwebanga video eyo ogirabye emirundi 15 n'otagisanga mukyakuyiga togiweereza nja kubulookinga kiddemu omulundi gumu ono agenda okuweereza video asooke yagirabe bw'aba alina kyayizeemu nga kikyusa obulamu bwe naawe agikuweereza gimpeereze bw'onaagisindika n'ojja ku simu yange nga video eyo terina makulu nga naawe tolina kyogiyizeemu oli ampeereza ka video k'enkimanga erya karoti ng'eswankula kali mu ddakiika 2 nembuuza musajja gwe kiruubirirwa kikyobadde mbutolabanga erya bulungi eyakaweereza yali musajja teri muntu asinga kuba idol generation eno nga basajja nze kino nakitadde nakikkiriza n'enkita Chris banyinaffe ate bali bize nnyo omulembe guno ne bamaama baffe naye baganda baffe bannanga abaana ab'obulenzi muli idol nnyo omanye ekibafudde idol kino sikirabanga kibafudde idol nze nkimanyi ensonga nzimanyi abavubuka ezibafudde idol era ewatali kasasiro tebabeerawo
abasajja ba generation eno bannange tuli aidonya twetaaga kusabira luli nali mu kamera twetaaga okusaalirwa era akeezi buli lunaku nali mu kamera ano Ibrahim kugamba nakoma okusaasira abazadde abalina abaana ng'emirimu gibuze nakimala siri kiddamu otya luli sebo tuli bazadde nenda sebo mu kamera nze nkugamba ndi mu kamera nze nina abaana nze nabeerako nkyazaala sinaga ate gwe ababomba manyi sinabagaanako nze nkugambye obeera n'omuntu nga muntu mukulu ayina famire azadde abaana naye nga abaana amuyita n'amulaga vidiyo gwe gy'otasobola kulabira ddakiika n'agirekera omwana agiraba eddakiika nnamba n'amuteerako ne data alabe comedy skit ya ddakiika ago ana nga tasobola kusaako data y'omu n'abugamba omwana oli mu kukola ki nti maama ndi mu kukola civil engineering badde njagala tubeeko omuntu wano gwe tusasula ssente ali mu civil engineering industry akumbangulire akuguze ku experience gy'amaze nayo ng'akola emirimu egyo parents won't kakati obulamu bwe mulimu buli intentional bw'oŋŋamba nti omwana omugulidde anywerere kasasiro after some time n'amala ovaayo ate nga weekwasa mbu omwana wange oba muloge omwana yaweereza jjo miimu ng'egamba bandoga ali mbuliri sawa ziri 8 naye awuza bandoga teri akuluga nawe 8 eze sawa emisana vaawo naawe mbu bandoga oyo gwe baloga 8 ali mbuliri enkuba bwetonyo nnyo buli lwosaako data ow'emitwalo 5 naggwako ebibuuzo bino 3 bikubeere kumpi ekisooka emitwalo 5 gino ngikozesezza kiki kyendabye era ne kibaako nekyekinjigiriza 2 data gwentaddeko ayina omuntu wandiraanye gwagasseeko oba ffenna tumaliriza tuli bagwagwa 3 nakyo nkyogere ndeka n'ekirala abantu tuyige okubalirira omanyi abantu tebaawula bintu bino biri bibiri obukopi n'okubalirira byanjawulo kati abamu bakopi naye nga bo balowooza babalirira okitegeera so oli mutuufu nnyo bw'oteekako data wa kisodde wa mwami oli data wa kyeji omwami oli gwe mutegedde ne bukeera ku makya data oyo naggwako weebuuze akoze sente mmeka akoze sente mmeka buli lwoloadinga airtime ow'omwezi katugambe omwezi gw'okozesa airtime wa mitwalo katugambe 3 for starters zikoze sente mmeka ogeyezza bameka otyobodde bameka olebudde bameka kwata akatabo wandiika nti airtime gwe nagula ow'ebiri ow'omwezi n'akatyobola abantu 4 nageyezza 10 nkulaakulanyizza omu nasazizza ekigambo ku bantu 2 nawaayidde 5 oba 4 n'ate musala ekigambo baana mmwe oluvaawo gambe era airtime ono akoze sente mmeka oshageera kampani zino ez'ebyempuliziganya lwakuba teziroopa mwe abantu zaali baloopye mmwe so abamu emitwalo 5 ebintu byemulaba tosobola birabira mu taxi osanga omuntu Chris nga airtime yenna akubye amasimu mutala ku mutala kugeya kutyoboola kulengeza kuwaayiriza owaayi watege kati njagala kukozesa omukisa guno abalungi abandaba nga mwine essimu yange kano kankaba bw'onkubira nga sikwata bw'oba oyina essimu yange n'okuba ng'olaba sikwata ne mmala ennaku nga sikuddidde omugaso gwo gye ndi mutono ate tokasalamu kalekeemu batobe nako kalekeemu if he or she calls n'oyisaawo ennaku 2-3 nnya n'otamuddira omugaso gwo ekisooka emboozi yo gy'oba ogenda okumpa sigyagala saagala giwulira ensonga lwaki sikkutte ekyokubiri obudde bwange bwa mugaso nnyo okumala essaawa nnamba nga ng'ey'omuntu atalina kye yakkola naye ng'olwokubanga ggwe wagaana okukwatagana naye sirina budde bukolampalaniraako tebuliiwo ekyokusatu essimu yange omuliro gwenteekako ngubalirira nga gulina ebintu bye gulina okukola togenda kuŋŋamba mbeereko essaawa nnamba ng'emboozi gy'onnyumiza ya byabufuzi sijja kukwata era bwe mba sikutte manya nabayigiriza wano ekigambo value learn how to protect your values oba learn how to be valuable mu maaso g'abantu abalala oyo gw'ogamba atakwata eri amukubira n'atagiganya na kuvuga betwi
alo tuli ku set ajibakira mu bbanga tuli ku set ngekyali ku bisowaani eri ku bisatellite becwi ajibakirako tuli ku set kuno ne esimu ziri bulindala waliwo omuntu gwe nninza akube era bwakuba programu eyimiriramu ate nga kuliko ali mukuba kati sijja mumukwata ne yu yakuba naye kati nyina gwe nninze value waliwo akuba ng'ayagala mwokyayo kakati gweoyagala nkukwate oyagala nkuwe ne priority gw'olina okkuba egiwera making sure osooka kukola. Okay, on that very note baganda bange abatulaba n'abatuwuliriza ebintu bino bikoppe biteeke mu nkola biwe obudde oshegeera because olwaleero luno osobola obutamanya sente zoteeka mu airtime bw'oli zimanya obungi bwa sente za airtime ogenda kutandika n'okubalirira by'oyogera ne bw'okubira nkiddamu bw'ona amanya obudde time gy'ospendinga mu kucharginga essimu ojja kutandika okwegendereza abakukubira ne bw'okubira because obudde obwo buba bukulu nnyo gwoyinza okulowooza nti yakabwa omuteekako ebimutwala kwakisa nnyumba na fridge na birala n'okucharginga kutwala amasanyalaze kituufu nnyo nkiddamu so tutandike okubeera nga tubalirira naye nga tetuli bakopi tulema ate kuteeka airtime ku ssimu nti ate obalirira obwo bukopi how shall you communicate with the people no airtime abeereko netandika kati wewali badde onyumiza ekiboozi kya ssaawa 2 ekiboozi ekyo kisale kibeere kya ddakiika 5 sala ku kigambo ky'osala ku balala ekigambo osaze kinene ne kiyita nawo abantu olugambo balusaamu obudde ibra naye nga n'ekintu kya reportinga waliwo we nayita waliwo motoka yange makanika yali agirina n'abaako we yayita n'ayitawo ndowooza mumami makanika yalinamu omukyala mu motoka oli n'ankubira essimu nga 6 ngamba ono abadde kisaakwata olweggulo ne mmuddira nti wadde ogamba ki wampiseeko nendaba ng'ositudde ne muka emmotoka gy'oyogerako emaze wiiki namba 3 nayo mbuwa nze nakulabye ne mugamba okulaba emmotoka tekitegeeza walabye nze emmotoka za muzeeyi zitera otuyitako nga zigenda okunywa amafuta embuya kakati olwo bwa zinatuyitako tugende tumulabye so basabale banyabo ekintu ekyo kikulu nnyo okubalirira n'okumanya we tuteeka ssente zaffe tuze tunnyonnyola ebintu bino toteeka mafuta mu mmotoka kuvuga ngendo zitakugasa oyagala kufiweringa mmotoka fulutanka ogenda ogaba olugambo osala ekigambo ekitali kituufu n'oteekamu amafuta obeera ovuga ntebe roodi oyo bwoti oba oli kumbi kutuuka roundabout mu roundabout ezana noga nenyana meno yaliyo kyali wange gundi bajjoja akyaliyo n'ogiweta era otuuka nga novaayo nogamba oba ku biici eyo kiri kitya okitegeera mwegendereza abantu abakyala nga tebabise program yourself baganda bange sinti amafuta ga bbeeyi naye program yourself owaye kankole ku bulango abantu abakyala nga temutugambye mutukola bubi kankole ku bulango extra digest mugoba nsonga ku business mind atutebwamu ssente abagandi hardware store abasangibwa entinda ku Reed complex shop number A19 balese emaali yonna eyawo kuzimba oba ebizimbisibwa ebituukanye n'omutindo gw'ensi yonna ate nga biri so good for African weather nkiddamu genda mu hardware ogule products nga tebajja kukunyonyola nti katono koguza akantu kakola nnyo mu nsi z'abesikimo mu Greenland eyo tobikola ebyo so yo gandi esuubula ebintu ebituukanye ne weather yaffe oba ne climate owaye tetusobola butogera ku kulonda kw'e Kenya yemboozi nze ababooda bange abanvuga naguze kipambe ekinene oba ninako ne muno bupiisi ngenda nsunako wakirese wali kasita ntuuka bwe nti wayi nzirusaako awo nti wa nti zana oke kale tugende taata nga nkutula nga nteekamu kubanga ekintu akalulu k'e Kenya ate teri yakategedde nga wa booda bategedde akalulu k'e Kenya bamanyi kye Bukati
nga bwe yalidde ssente, bamanyi Chebukati nga bw'abadde asisinkana gundi mu woteeri, bamanyi Chebukati n'okusinga Chebukati bwe yeemanyi. Kigundu w'e Kenya. Omanyi oyogedde kuba booda ku kalulu k'e Kenya, onzijukizza abantu bangi nnyo. Owa booda yasooka okunvuga nga kaakaggwa kati. Yangamba oyo Ssebo Ruto mu byafaayo yavuga yali asindika kigaali. N'ava ku kigaali n'avuga booda. Ne muga mwaka ki? Mbu mu 86. Naye mmwe basajja mmwe tetujja basonyiwa. Tetuli basonyiwa. So akalulu katambudde bulungi compared to the previous elections z'e Kenya. This time round temwabaddemu violence. Yeah, temwabadde. Temuli mu bantu kufa. Up to now since okuva lwe balonda paka lunaku lw'okulangirira ne we tukoledde program eno compared to kalulu kali akaggwa. Abantu bambi baafa, maali y'abantu yafa, abakyala baakosebwa n'abaana abato. Okitegeera Kenya teri mu Africa. Wagijjeemu wagisudde ku continent ki ku luno? Kenya erina kuba either Europe oba US. Ensonga mmenyayo 3. Birizo 3 nnyingi njagala kwogera na nnyingi. Mu lukalu lwa Africa wano tewaliwo omuntu yali ategese kalulu. Ng'eriyo omuntu atayagala ali against the state n'aba n'emirembe nga Luto bwe yabadde. N'olya n'onywa n'otambula nga n'okawangula ne bakabala ne bakulangira n'okulangirira mu tenti nga gw'ogenda okuddira mu bigere abadde akulima empindi ku mugongo, nga gw'obadde ogenda okuddira mu bigere buli naku abadde akolokota. Walayi Kenya tetuli basonyiwa, mutuviire mu Africa mugende mu Europe. Kenya singa omanyi gundi mbu Kenya singa America okunyuma kati omanyi pizza and slicing. Kenya yeetaaga sosola mu bweti ne jjiiko n'ogitwalira kataka bwoti n'otuuka wali Europe n'ofuna yawo ekisiisisi ekitalina amakulu n'okisenda ebbali n'ogiwumuzaawo bwoti. Kati olwo ekisi ekyo n'okikomyawo n'okireeta Kenya. Kati n'olondayo ekyo ekisiisisi nakyo n'okisitulayo n'ebitaka byakyo n'oleeta n'osuula ne bannansi baakyo. Baatulaze nti obulamu bw'omuntu mu kulonda buweebwa ekitiibwa. Kibadde mu byafaayo, kabaddemu okufa, naye at least bw'ogeraageranya ennamba z'abantu abalusuddemu akaba mu kalulu k'e Kenya, you compared ku baliraanwa. Ensi eziriraanye Kenya ziba ng'eziri mu lutalo. Anti luba lutalo. Abavuganya batambula n'elementi. Baziyita batya ezo kozigundi? Bulletproof elementi. Emmotoka ne bagisasira amasasi ng'olinga agenda okuwamba obuwambi ensi. Kwegamba Kenya yatuwadde ekifaananyi ibula kyotasobola nakugeraageranya ku nsi yonna. Nze nabadde nze ng'omuntu saagala kubeera a bit biased. Nadde sinagwe empagira. I wanted the people of Kenya to win. And indeed they did. Omuntu gwe nali nsinga okwagala mu Kenya. Era gwe na buli kati gwe nkyayagala ennyo musajja yawaŋŋanguka bamwekizayiringa n'agenda e Canada. Ono gundi Miguna Dr. Miguna is my good friend. Natandika okugoberera gaayo oyo Daniel Mugoya yayinza okunyumiza Miguna njagala friend wange nnyo. Sirinayo tulaba nti mutenda tamale wano okuvuma. Nze kasa Miguna yavumye abakulembeze bakuno. We nakomya Miguna yavuma omukyala bamuyita oba ye Pasis oba Paxis oba ani yamuvuma n'ava ku seeti. Omanyi okuvuma omuntu naye nga tomuwemudde. Miguna oyo watabu ekyali kimunjagaza kuba nti teyerya ntama talina kyatya. Yamenya likodi yava mu nnyonyi ne bamuzza mu eddayo. Ate yaswearinga n'Odinga oyo gw'olaba. So Chris tutunulira Kenya okulonda kwe Kenya 1 ekyokuyiga ekyabaddemu ekisooka buli kintu mu bulamu kyolemerako ng'okikoze n'okulemerako naye ng'oli mu environment eri conducive kubanga mu nsi obugwagwa nga buweebwa ekitiibwa tolemerayo nnyo bajja kujjawo
ebyo byokulemerako babikolera mu environment ngeri conducive Ruto gye yabadde ng'alemerako tobiremerako ng'oli walala ku muliraana awo abaliranyeewo tekiggwa ebya Ruto ebyo bireke eri Kenya eri mu Eastern Europe Kenya eri mu Eastern Europe gyogitadde obadde omanyi eri wano Kenya teri mu Africa bali manyogera ginyigira kawo nga mugundi awo oginyigireko awo nga mu Afghanistan awo oba mu Asia eyo oginyigire mu gundi eyo mu Colombia wansi Eastern Europe oba saawo giteeke wali kale mu North America awo ate togiriraanya bali basajja bali abasajja abo bamanja gaabo wali bamafieso toteeke eyo aba Mexican awo nina mikwano gyange mingi eyo oyina giteeka wano mu Eastern Europe ewali ka demokrasi awo nga keetooloola nga kakimemette nga prime minister avuga gaali nga teri amunoonya naye wano ne chief whip motoka 15 en side ne side ayitawo wekweka ki Africa okoze Africa oba okoze ki osobola okwagala okuba omukulembeze oluyi ate hawu Africa empisa omuntu akolera abantu tabeekweka omuntu akola eby'abantu takola ki teyekweka ani yekweka abantu kati otunyonyodde akolera abantu tabeekweka ani alina okwekweka yekweka akola ebibyo ne family gwe bwoba okola ebyo ne family yo olina okutambula nga weebikkiriza awaye akalulu ke Kenya kano Chris one internet yabaddeko two however ekyenjawulo ekyaka Kenya era abadde bannayuganda kyebagamba nga kalwawo okulangirirwa anti nedda owaaye ebbanga ekitiko kitwala okuva mu ttaka kikuleba kirye oyagala kuŋŋamba lyebbanga lirimu otulira ekitafeeri nedda taata ake Kenya kalwawo okulangirirwa lwa nsonga bbiri era n'abagenze mu kooti niraba bamaze biseera wabuliddwayo omuntu omu agenda ku internet n'adawuniloadinga gye bayita form 34A erangirira ebivudde ku polling station emu form 34A form 34A eyerangirira ebyavudde ku polling station IEBC kye yakola kwe kugikwata n'egiteeka butereevu nnyo ku mutimbagano for whoever eyali ku polling station n'awulira ebyavudde mu kalulu agidawuniloading agende ku poliisi abagabi bannange wali ono yafuna obululu 45 mu muwadde 3 kitegeeza nti neemuzibe ng'olina calculator ng'eriko plus ne minus akalulu ke Kenya obadde okagatta n'ofuna omuki omuwanguzi kana akakwakulizo ke nalabye omukyala ke yabadde agezaako okuteekamu aka 0.01 ak'emitwalo 49 nti kasobola okukyusa kiri ekya 7.1 ne 6.9 lwaki tekisoboka fe abakola okubala tekisoboka lwa nsonga bbiri bw'oba nga oli mu kudiringa with large ne numbers ennene mu percentages 0.001 ziri allowable kakati omukyala I think simanyi ayinza okuba nga ndidi yakola okubala naye ekyamutabuseeko alabika yali politically motivated abadde ne political leaning okyogedde bulungi kakati katubasabire nga bagenze mu court but to my understanding Chebukati is a Kenyan hero oyo omusajja yabadde yeetagana kuwa mudaali abandi buli kulonda kwa Kenya wabaayo omuzira kululi chief justice we Kenya yali omuzira sibalo nagambya Kenya steady one Kenya please Kenya temuli mu Africa mutuveeko okay still on that very note njagala kwebaza owekitiibwa Raila Odinga yavuddeyo n'asaba banna Kenya abamuwagira babeere bakkakkamu mukoppe kuliifu waliwo eggwanga eriranye Kenya awo oba eggwanga ki waliwo eggwanga awo mu Eastern Europe awo kati then ekintu ekirala kyenjagala okutegeeza abantu abatulaba waliwo ekiboozi ekitambula about Kenya n'ensi eziriraanye Kenya bw'otunuulira banna Kenya turn-up y'abanna Kenya mu campaigns ebadde very good bw'otunuulira banna Kenya campaigns zaabwe zonna zibadde zeetooloolera ku Kenya
si ku muntu ku muntu naye ku nsi Kenya omanyi byanjawulo waliwo ensi zetumanyi omuntu akuba campaign neggwako nga ye inze ife si Uganda si Kenya si Arua si Malaba naye nga ye buli kimu agamba nze so ne waba LC1 eyo gy'owangalira katugamba oli Kazakhstan nga campaign ze ziri ku ye teekawo akabuuza so campaign ze Kenya zibadde nga it is always Kenya oshegeera batukubye joka kwegaba otunulira ebyabadde Kenya omanyi waliwo okugerageranya famire nolaba ennyumba y'emiti nga esosonkose eyina ebisagazi biyiseemu ebidongo byazimbamu emmese then ate n'otunulira amaka agali ekkololo agagudde akalika kati geege Kenya mwatukubye etteke ate tugikkiriza nze nalabye abantu abarespectinga humanity nti akalulu kasobola okuggwa besides biri ebyabaawo emabega bye baalina but over time bazze batulaga nti n'obukulembeze busobola okukyuka omuntu n'obuleka n'ogenda sinawulira kwogera kwa Uhuru anti kyekiri kye nadde nkugamba someone was against the state naye ne bamulangirira in fact Uhuru ateekwa okuba nga waali wano omutima gumukuba beddu ovanga ku muntu gw'obadde tawagira najjolo omuntu gw'obadde towagira n'alya okay katsawa zino lowooza ani anoonya munne of course Uhuru alina okunoonya Ruto alina onoonya Ruto amwetondere mu kyama ku nkolokota gy'amukolokose akubye omusajja fulaati naye omusajja oyo abadde tava ku kigambo ki by the way ndowooza ebimu ku bimuyambye ennyo abadde muntu wa Katonda nnyo agumirumiza ndabye ebifaananyi bye bingi nnyo ng'akutte Bibiliya abadde muntu wa Katonda ate yalokoka emyaka mingi nnyo emabega abadde asabira wa musumba ki era bwe yajja no mu Uganda mukwano gwe yamusabira ani mukwano gwe Bugingo sebo pastor Bugingo well that's very good towamanya naliwo bwe yali ateeka institute eya political leadership institute gyateekako ettofaali e Makerere Ruto yasaba omusumba Bugingo yabamusabira era bwe yali agabula keeke pastor Bugingo bwe yasooka okuwa bwe baamala ogisala gwe yatandikirako yensonga eyo abadde agulumiza nnyo Katonda abadde ayagala nnyo Katonda kati kigenda kugaziya amakanda ga Salt TV Kenya ne Salt Radio era nkakasanga bwe kataligirya ajja kumukyalirako oyo mukwano gwo Bugingo ku Kanani ekibanyi kigwe n'amenvu oliwulira ne ku olwo tolibaayo gwe obuuza entulo obugenyi Face Kanyabi owaaye akakiiko kakosase akakulemberwa my good friend Honorable Joel Senyonyi ebbanga lino nakalimaze nga kakunya boss wa Uganda Airlines mwanyinaffe omulungi bamutulaki bingi ebivuddeyo twasobodde okumanya emisaala bitubadde tutumanyi twasobodde okumanya empapula za mwanyinaffe oyo mulungi ezesini eyokunabambi zamubulako mwanyinaffe bambi university temuwanga nagundi transcript ye mwanyinaffe omulungi yakola swaswa social works and social administration mwanyinaffe oyo bamukunyiza bibadde bingi nnyo naye gwe nga alengerera ewala ekintu kino kyogerako ki ebyokuyiga ebirimu biri ebya bibiri byosomye b'omanyi bazito okusinga byosomye kyekisooka ekyokubiri mufe nnyo ku bantu abalina obuyinza ne ssente okusinga bwe mufa ku savings zammwe nga mmwe abantu awo tujja kugenda mukko mpolampola ojja kusooba mukko because njagala abantu bange bategere ekintu ekyo bulungi ebiseera bye tumala nga tuwembejja akaunti zaffe za mobile money neza Serudebo Serudebo gijjukidde Centenary Rural Development Bank
ebiseera bye tumala nga tukola ki nga tuwembejja akaunti zaffe oba ogirina mu Equity oba ogirina mu Centenary oba ogirina wano ekatwe muzi microfinance ezijjudde awo ng'ebijanjaalo tukendeezeemukko obudde obwo tubwongere baani mu bwongere abantu abalina obuyinza ne ssente okuinvestinga mu bantu abalina obuyinza ne ssente kyankizo okusinga omutwalo gw'osuula buli lunaku. Chris, ebbanga siddene nnyo okubiriza abantu okusevinga. Eddi. Sho gijjeeyo wano. Togamba nga abantu kusevinga. Nze. Yagala kumpanda bigambo mukamu. Nga Kaithi Kanaabi mutuuka n'okulya n'asaba balance n'amuddusa mu banka. Okusevinga ke kamu ku bubonero obulaga omuntu nti ate okusevinga kirungi ne kirina percentage ntono. Wabula okuinvestinga mu bantu ab'enkizo kirungi nnyo kirina percentage nnene compared to saving. Nyina gwe nakigamba nangamba byenjogerako mbyogeza buto sinnakula mba ndi awo omanyi Katonda owange seba alina engeri gy'asasulamu abantu mba ndi awo ye taata olumbe nga lumukubye nga saving we tasobola yadde okukavalinga biru y'eddwaliro 2-3 ne mugamba wangamba saving ye buli kimu futi nga biru y'eddwaliro tulabe bw'onaavaayo yebula tosobola kubanga oli mu ddwaliro ntakwata mu nsawo kisoboka. Honorable najja oyali ow'Emakindye n'alekawo bubiri Ibrahim Kasozi omulala najja Honorable Derek Nyeko naye najja n'alekawo 3 obeera oliawo Honorable Muhammad Nsereko najja n'alekawo 4 obeera oliawo ogirabo nsegumire najja Honorable w'Emityana mbeera ndi awo CEO Logical Motivators Chris nampa kacheke nampa kacheke ka Orient Bank ka Sanchat wavayo mu Orient nze nali mbeddeyo dye vaawo naawe vaako wanje kakati olaba sente zo z'osevi mbeera ndi awo nga tone sennabulya aze n'ekutiya y'emicungwa kuva Namamu Lutengo ono ayinza okufubutuka n'afubutuka eri n'akuleetera ekutya y'amayuuni n'oli mulyako ge mulidde balansi ne mumuzeeka obula oli awo Daniel Mugana n'akuleetera emizabbibu Extra Digest mugoba nsonga Business Mind Cutters of Gandhi Hardware Store Entinda. So abantu baffe bano mbadde mbagamba byosevinga bikulu naye abantu boinvestinga mu bakulu okusinga byosevinga toddamu nakwerimba bano nabagamba strategic partnerships oba associates oba strategic relationships zanki kati batutegeeza bya mwami na mukyala si bye tutegeeza nze nayina enkola yange gye nkozesa nyinza ogibawolako buli lwe nafunanga omuntu ankubira essimu nga yeetaaga obuyambi nga nkwata sente zo nzikubisamu emirundi 2 nga nziweereza omugagga wange mugamba leero gendako ku Serena olye ku lanchi nkola ya Bible alina alyongerwako naawe atalina n'akatono koolina kali kugibwako ne kaweebwa oyo akola ki ebyo n'ebintu byenteeka bano be babintusomesa nze omanyi kyenkola nti buli lwoba nga strategically oli mu kuinvestinga mu bantu abazitomukko ofuna ekizibu oli najja okukyalina naye nga juyisa abalawo gwe omulwadde nze bansobera kakati gwaza okundaba bansobera amaaso tegava ku girasi ya butunda gye bankamulidde ate wazikulabya mulwadde ate guno omulembe mwogenda okusanga Kristo omuntu azze okulaba omuntu mu komera eruzira n'asaba transport abaana agira bwati bwe yeefunzafunza ate n'obudde bunanzibako nze nno oba bulinga obunaagenda ennyo oba boda zinaaba zikyaliyo atana bano bakuba ng'ojula omugamba genda oleese eki ozze nakinaawe oba bakkube tebakwasa omutwe ogwo Faith Kanaabi tutumiddeko magala so
Muina okuvaluinga relationships ze mukola mbulamu Ibra. Gwe sijja kikusomesa kubanga abantu bano balina. Yeah. But abalungi abatulaba. We ogenze ne banno nga bana batano bakusinga essente. Naye mumaze okulya neyo gy'oli doyagala bagikusasulira olw'okubanga balina. Kwatako mu nsawo obateekemu bagambe leero mbajjeemu. Surprise people. Saawe embeera mu bulamu bwa banno nze ngamba ku saawe embeera obaleke nga sajja najjirira ono naye bwona aba toinvestinze mu bantu Ibra togenda kuba na mukwano gwo wankizo nga tokkirira mu nsawo ekyo nyina omukyala gyogwe nadde njogera naye ne mugamba nti singa obeera okwatidde ng'olina wolemedde owagamidde stuck chikutwalire dakiika mmeka okukuba essimu noba ng'olina abantu abakulesi kiwinga nangamba ekyo kikyali kizibu gyendi ni ate ng'alinamu ne mugamba giri emikwano gy'oyagala okukwana teekamu wano muyite ku lanchi muyite ku dina muyite ku kofi teekamu 5 amala okunywa akacyayi musiibuze n'amafuta omuganda ayongera kubanga emmoroka zaavuga range enywa gwe rawumuyo wenywa ebiri ewenywawo 10 neegi muyiwe mu ekyatano omugamba agenda yogire so strategic relationships nkulu nnyo kati bwetudda ku kyakukosase kyobadde obuulizaako kyennyini kituulira ddala mu kino kye tubadde tubannyonnyola era kwata ebigambo byonna by'owulira omukyalo no byayogera enneeyisaaye n'enkola ye y'ebintu n'engeri gy'addamu ebibuuzo ogituuze mu kye tuli mu kugamba y'obudde teyabumala mu microfinance nga yoyota akawunti y'obudde yateekateeka bijinji nti emmotoka bwewaba etuukira ku kyobutamutuukako kati mmwe wanfunye dda tokuba nnyo bw'ogenda maka g'omusajja omukadde n'osanga wabazzukulu 6 nga kuliko ekyana ekizzukulu ntegeeza ebyo ebigimu ebyo kijja bwe kimukwata mu nviiri bwe kidduka bwe kimukuba n'engolo nga tafaayo jajja ekyo ekyana tukikwatako oyinza obutamanya ng'ekyo ekizzukulu y'ensonga lwaki amaka go weegali kati omanye ekizzukulu ekyo gye kiba kiva ku omu ku baana b'omuzeeyi oyo ali Bulaaya kizzukulu kino kirina gye kisomera muwolidde kiriwo okutawaanya mukadde ng'era taata w'omu ekizzukulu ekyo ba maama waakyo ye main muvujjirizi wa famire eyo kati gwe omugenyi olwo ntegeeza bano ababaka bakosase kati gwe omugenyi otandise okusonga mu muzzukulu omulinno bubi tujjazanyira mu ddiiro olate olaba jjajja tanyiga eddiiro ly'omugobamu eyo 55 inch tomanyi yajja etya tomanyi asasula DSTV tomanyi asasula yakobutazikira nze nabagamba omwavu bw'okyali ew'omugagga guma pusi ekufukire ate ogenda kukolaki njikuba ashi Chris kiki anti ebintu bibiri wazze kwewola dayo bwavu sebo eyazze okwewola onalwana ne pusi oyina jibuuzaako halo mbozi wagamba tokolagana nababuuza ku mbwa bwe nkulaba ng'obuuza ku mbwa alo dogo emisinde gye nkutwala saketi manya nti kati gw'olina ky'obala mu Luganda kye bayita entiyaji era Ibra kankubuulire tewaliwo kintu kikalubanga kukyala mu maka ga muntu ng'alinamu kikaluba bannange akutuuza awantu kiva ku kaluba ne kimenya n'okumenya kikaluba tekimenya akutuuza awantu ng'alina embwa alina pusi alinawo n'abaana awo bakazanyirizi omwana ajja n'alaba sokisiyo n'akulinnya ku kigere ng'ayagala bagirabe n'agiremeraku n'agirinnya bw'ati n'agyetooloola bw'agamba dadi n'ogikweka n'ogisonseka eno wansi mu ntebe ng'ayagala taata walabe ala simfa abambala sokisi ezirina amadirisa kyenkugamba ffe tuba tuyisa mpewo oli takimanye nga tugye nagiddemu ennyega owulidde neetaaga ku mpewo naye omwana akulemerako ate tomuddemu kuba wazze kwewola eyaze okwewola onyega nze nayambala t-shirt ng'eriko kiddole nengenda maka g'omugagga omwana yasika t-shirt okuvaayo ng'obulago buno bukoma ku bibegabega
omwana bwakikwatako bwaleka papa you see nakisika bwa omwana onyumiriza omuvubuka yagenda yanyina kipusi wano ku saati nga kimazeeyo omwana yalaba kipusi teyadda mufuna mirembe ng'ayagala kisaati ekyo kati omusajja n'akalubira nago bamugamba akyambule muwe senta dde afune ekirala kale olumu mutukalubiriza naye kosase akakiiko ako nja kukageraageranyako n'ekigwi ekigwi okimanyi ekigwu waliwo ekintu mu byalo eyo kye bakola mu buti bakizimba nga kya square ne bategako obunyeebwa nga bagala kukwata enkofu enkwale oba n'ebintu tekyabanga kya nsonda kyabanga kya ovo bakirukanga mu miti egiri flexible nga bakinyola bwe bati kati ne bakiteekako eba kasooli oba ebinyeebwa ne bakyasamya bwe bati kati eno bwejja okulya ekoona kakati kaba kukale bwerebwe nga kawuzi akakwatiridde peesa akamu bwe kati olukoonako be papapu nga kibikkawo bakisangamu nga enkofu byakwatanga nnyo nkofu bagisanga namu terina wadde akamogo olugijja oba tebagiri bagiteekamu obuyinja muno naye tawulira zinayo nga ziyita ku ttale Idris Lukwago ebyekyalo obimanyi nnyo Idris Lukwago olina embeera eyo bw'osobola ogigeraageranya ne Kosase si leero kakati abantu baffe bano emboozi eno gye tubadde tusiiga ebadde bagamba ekintu kimu omuzzukulu azannyire wakanula ng'akwata jjajja mu nviiri n'adduka bw'oba ogenza okwewola obanga ogenza okukyala ku bugenyi omuzzukulu oyo tukwegayiridde mukole ki muleke mugende mpola genda mpola I know jjajja ono ayina ensonga lwaki amulese n'akkiriza omwana omukwata muki mu nviiri ayinza okuba nga jjajja ayina kyamanyi mu abazze okukyala kyemutakola ki kyemutamanyi mu mwana ono gw'olaba mwana naye ng'omwana ali beyond omwana gwe erizzukulu lino lyolaba litirima okimanyi nti mulimu abazzukulu ab'ekyejo kijja ne kifuka kumpi ne we baliira nakigamba gwe nja kukuba vaawo genda omwana ono ne bannange nagamba Ibra yanzaalira omwana Ibra yazaala omwana yeetooloola ate ne munnange weewuunye waliwo abantu abakolima omwana ajja kubeera bubi tebasobola abaana abo tebaba bubi beera bw'oyitako nga bavuga zi range abaafukanga ku lujuli kyokka gwe walumye nnyo atambuza bigere n'akola era ensi neddamu neekaluba kimala nadda extra kankube kalango bano tebagala byuli kankube kalango extra digest mugoba nsonga Ibrahim manya gange tulina Chris Lule ise Sunday tukola ne Gandhi hardware store basangibwa ntinda ojja okubanga obasanga mugana wange ali eyo muzimbi contractor site engineer oba nanyini site nkukubira omulanga nti try Gandhi tojja kwejjusa gezaako products za Gandhi hardware store tojja kubanga wejjusa nawe yazimba eddange ennyumba eri mu finishing stage ate gwe tukuyise nnyo you are welcome. So tuli ku business mind Ibrahim Mukasa ne Chris Lule. Chris tuli kumpi kuwunzika program yaffe no, but before we go Kosase how should Kosase no tujinyonyodde abantu bagitegedde. Okay. So kati tuchuzinga tutya abantu bano strategically what are tuina kuyita mu mitendera ky'okufuna abantu bano nga input yaffe nsaamusaamu ku kye tubasuubiramu okyegeera because in the wrong run bw'oyo oyota obulungi omugagga osobola okukolera omugagga ekintu kitono nnyo bwe kiti ate in refund ye naakuwa kinene. Anti kati olaba ensobi gye tukola bwe tubeera n'abagagga Ibra tugenda ntulowooza nti abagagga oba the power brokers the power brokers bwe tubeera nabo tugenda ntulowooza nti bo tebaagala kuweebwa nti balina kuba nze mulina mukwano gwange ye buli kiseera alowooza yalina okuweebwa naawe mwennyini ng'omuntu gabako okitegeera era mugambe nagamba abantu baffe nti sente z'osevinze
esente zo savinze Ibra kano kakulu nnyo sente zo savinze okugula akamotoka ako akakutwalidde emyaka 8 okayita akako omanyi mwagala nnyo kasitera yange ze tuvuga zizo I know ha akukwolemedde kuno ganze njagala kabe kange sente zezimu singa wali ogezezaako okuzinvestinga mu bantu abo buvunaanyizibwa walivuze emmotoka eri beta eri mu mbeera ennungi kati okuva mwako kalusejjera negwe n'okola omukolo n'obulwako munnabyafuzi ow'amaanyi n'obulwako businessman ow'amaanyi n'obulakoko munnaddiini ow'amaanyi ezizo sente ozinvestinga mu baani n'obulwako munnamawulire ategeerekeka kola omukolo tufuneyo abakamera 4 tufuneyo ko bannaddiini 2 tufuneyo ko bannabyafuzi 3 tufuneyo ko ba businessmen abagundivu 4 nja kumanya nti relationships zo ziri strategic nabagamba ekintu kimu nze kamba weeyo wana akakodyo kamu nalina omuntu gwe njagala abe mukwano gwange nga mu kifo wendigidira naye waabeera naye ng'atuula mu VIP naye nsosola n'abeera bwomu bwa namunigina ne ŋŋamba omusajja ono y'omu ku bantu abalina powers nga zibasoolimbako obusoolimbi zinkuzi ntya okubeera kyali wange yalina akantu katera okukozesa bakayita Hennessy VSOP kakyako loshoni akika kya mwenge ya rabbi nekyamaanyi nze mbadde manyi kubaka deodorant oba karolonu oba perfume ate nga buli watuula wanywa chupa okayiso kya VSOP Hennessy tomanyi mwami wa Louis Vuitton ye nannyini brand eyo ebyo ebika byonna eby'omwenge guli awo ogw'ebbeeyi omwami oyo nze atagunywa ali France ali mu kyokusatu mu bagagga mu nsi yonna kyoli mukola kubuuza mu assistant ebisabiruma bitya kyoli mukola kyovola ndi mu kunnyonnyola era gwe nkimanyi ebyo tobigoberamu naye awo nja kuwaayo basatu bobombuuliza ku ttiimu yaffe asooka tebetagana kubuuza endabika ebaloopa nkubye nkimenyewo taata leka ekyana ky'omugagga kyetiriboseze mu lugye ekyo ekyana gwe ekintu kyoyita ekyebbeeyi ekintu gwe kyotwala ng'ekyebbeeyi ekyana kwe kizannyira okimanyi kigenda nekikwata TV waggulu gyesemba nekigyesuubirako nekigisikasika ng'owulira ofa gwe Steve ogisondedde emyaka 4 tonnagifuna ekyana kiri mu gyesuubirako ale ng'osonze eki n'ogamba oti osonze 14 inch labayo sembule jajja labayo bajjajja abagagga atuula asazeeko ati nakiga nno alina ka new vision alina ka monitor wano alina akantu mwe basuula sigala evvu lya sigala papa kali wano akabeeramu galubindi kali wano ali bwati byali mukulabira ku TV nesimu gyakutte ku ebiri naye ayagala omwana oli yeyagale kakati gwe omugenyi owulira kikuluma owoza bano abaana boonoonye yiyo oli awo sebo omwana bamuteereddeko Nickelodeon kogwe ne banaye baali tuteereddeko agataliiko nfuufu ate womanyira nti gyokyadde tolinayo makulu Ibra kano kakulu womanyira nti gyokyadde tebakulinamu makulu wadde kusangako oko ng'omwana alaba katuuni ne bamulemezaako nga gwolina by'oyagala okulaba manya bakuba ggwe bw'oba mugezi saba meeting ebeere mu lujja jjajja w'abaana bange nasaba waliyo omupiira nga njagala ndabeka ku kipiira kya maniyu nangalika abaana balabe katuuni naawe ono munsaba remote nti oyagala ki nti waliyo omupiira aleka abaana balabe katuuni baleke ibulemu kakati gwe omugenyi era navaawo nga jjajja w'abaana bange oyo muli bwe nti ayi munaye abazadde bano bakwewuunyiza ffe twakulira ku migonga lumonde naye abazzukulu akitiitiibya n'akigira ati nekimugajja jjanja kukuba nekikwata nekkago nekimuyisa namukire tonkuba gwe naye ffe nga n'okumulingizaako obulingiza bwati ng'ali mu ddembe lye ng'ogw'omusango tuwona obadde olingiza ki obadde olaba ki kaizi kanaabi nkutumidde abakadde okugonda ennyo batyo aba mirembe kukyuka oba nsi kwonooneka I don't know oba ku kirabika omwana wa bumaali oyo aserera ng'eŋŋano oba abakadde bano bw'oba omudipananga naye kikulu nnyo omwokyayo anti essente erina amaanyi nayo geetamanyi essente y'amaanyi ate nayo tekimanyi mbakubiriza mukole essente omwana wo bw'onaamuweereza ewammwe nga tolinamu ssente yajja ofuna ebisiripa
owayinamu tebamukuba bw'anaakaaba mu ebyaga bagira bakujjukiza ndi omwana mere yaleese sukaali kati gwe Anet ne bakuba omwana wo abagenda asobola oby ati omukono ali ettoosi ey'okubiri mama yaleese ki naye balya bano ate obwaba abatayinaamu buba n'appetite. Okay, kale tetugenda kubaga tusukawo mubeere bulungi extra digest kobansonga twebaza bagandi muganda wange Dennis Mugabi nkwagala nnyo ku Gandhi hardware store wentinda nange nzikiriza mutumire mutumidde ku lulo no sajja oyo mwagala nnyo I know but Dennis Mugabi kutumiddeko beera bulungi n'abakozi ba Gandhi hardware store mubeere bulungi tukwatagane Sunday eri Ibrahim Mukasa gemanya gange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh love you all.